bannaffe abakyotera film production neera bakomyewo bagenda kuba bakutuusaako mbulambalamba Duncan Digital Studio. Bano ng'omanya nti Kinnayuganda ku ntikko batugambye nti bamuyita Kyomuhendo Angel Kali Lugambo etandika butandisi. Ronald Omusiru akuweerezanga omusiguze etandika butandisi sinema eno. Bano bakuleetedde ekyomulembe buno gwa leero. Tulina omubeezi Agnes alinganga mama Paatu bwagenda okubanga akuweereza eno etandika butandika ate gasala bakunyumirize. Mukyala Peter agenda kubeera senga Sikaalo oba Sikoola. Alo kakati jjajja Kataala yakuweerezanga jjajja eno etandika. Kinnayuganda kyaffe ekyomulembe Kyotera Film Production YouTube channel ogenda otusanga mugavi mukibinze ndeese Samu Kapulu naye Lubega bali ku ddembe akuweerezanga Goloba. Olumbe lw'eddogo ye sinema etandika. Olumbe lw'eddogo etandika butandisi. Olumbe lw'eddogo era nga sala bakunyumirize etandise gambye evudde mu Kyotera Film Production. Kakatandise n'omulimu ogutasasulwa naye nga ate bannabwago bannanyinigo ne babadde tebabasasula bo tebaguvaamu ate tegugwa ate tegusala ate tegukola loosi gwe mulimu gw'olugambo. Waliwo omugenzi eyali yakafaako emabegaawo naye nga kigambibwa nti yali alina abaana bana abalenzi naye nkubuulire neryo ddogo kyokka mbw ate omugenzi oyo bwe yagenda okufa bagenza okutunula mu kiraamo kye ng'abaana be bonna bonna kyenkana yababuusa ebyobusika najja abiwa omuntu ow'ebweru. bakulya famire zaabwe bebamanyi ye Kali Lugambo Kyomuhendo Angel agenda maaso n'okulunyumyamu. Omanyi terusala bizinensi eyo tesala naye ng'ate tegwa kizibu ogisanga nga yagwa. Waliwo gwe bagenda maaso n'okunyumyako naye mbuno kyabadde kyanjawulo bagenza okutunulako mu ddaame lye ng'abaana abalenzi bonna bonna abana yababuusa ebyobusika sinakindi obwali busigaddewo ng'obukunkumuka bwe yagabira abaana be. Senga tulina ensonga etuleese era tugenda tukunoonya. Kati kumba abaana aboogerwako be bano okuli Ronald Omusiru yanangeri gye baagabamu bintu. senga nedda kitaffe ono wadde yafa tetuganye yafa naye se tuli batebenkevu agenda atya n'agaba ebyobusika ekibanja kyonna n'akiwa omwana gw'atazaala. Nti bazaala ffe bazaala n'alyoka atulekawo ng'atuyisizaamu bw'ati amaaso tayo tulinga nga baatazaala. Taata oyo yatulanga ki alina kyatunoonyako n'obusika ye senga Sikola. nze Sikola nze senga Sikola nga wendi hiya ajja tubuulira taata yafa naye lwaki teyabawa bya busika. naye ekirungi kiri nti senga tubedde nawe kuva dda bw'obanga oli kati omuyaya agamba nti kasita taata yafa ate n'atulekera senga. Omanyi bagamba nti senga teyali yalibadde senga yalibadde taata. Senga Sikola agamba ensonga ajja gitereeza taata yafa taata ebyobusika n'agenda n'abikwasa ebingi nno n'abikwasa omwana atali wa muntumbweze bana abana n'abaleka nga bayeeya buyeeya. Waliwo akaana kagambibwa okuba nti nokalabika kaali ka muganda wa taata oba ke kaali keeyisa obulungi gyali keyagonomolako ebyobusika. Kakati ko akaana ke twakuza obukuza naye maama mwanyinaze naye wakikoze nange Sikola n'otaŋŋambako ye senga Sikola sitiika. Akali tuvaayo tuddako eri jjajja efirimu eno etandise. Jjajja agenda maaso n'okubeera gandege gajja gasamba endige gandege gajja gasamba endige ayiiya ddagala no ga Panado. Kumba abamu ku balwadde abatwala Panado oyo be bano abatuuse naye gwe obuzibu obunsanza mu kkubo. kati jjajja naye omanyi ofiisi ye gwe obuzibu ogenda binsanza mu kkubo. Bakira ndi wano noonya Panado Action zikyulamu noonya ddagala ate gwe olinsanza mu kkubo ndikuwere mu kkubo. wabula badde nkwagala onsange ku lunaku luli. Ekirungi kya jjajja amayembe ayita nago
eddagala ly'abadde anoga Bakirono ye nannyini lyo era y'omu ku balina okgenda maaso n'okulikima bwangu nnyo era amadde nsaba onnyambeko naye munaye jjajja waali badde onnamba ebizibu bye nnina bannange nze jjajja nange simanyi oba nninamu akagoba abasajja ajja tadda buli musajja bwenfuna nze buli musajja ajja tadda nesimu agiteeka mu blacklist nambwere wange simanyi oba nambwere ndikoki bajjajja bakama bange mbadde nsabako n'abakowoola bajjajja kubanga nambwere ali bubi jjajja mutuule jjajja n'atuule alo firimu okusinziira ku bizibu bya nambwere bajjajja babayitira mu kkubo ate nambwere neyeekanga jjajja ne bamulyawo jjajja ne bamuzza etandise nno olumbe lw'eddogo eddagala ogenda kunfunirayo okuzirugawo bajjajja nga batuula bakole ku nsonga za nambwere ono alabika ebintu bye birimuko obukaawu kubanga buli muntu ajja ewa nambwere tadda nenamba amaliriza atadde mu blacklist nambwere ng'agenda abalunga ndowooza abasajja mulabye okwaniriza bye ebikazikazi bibatambuliza ku tuning babatuninga buli kiseera weekanga kulaba tova waka abawaka mubatuuma mukalo nja kuddayo ku mukalo oguyika kumbe binambwere bino bisula tebitudde kyokka abakyala bawaka bo emirimu babana mingi ewabajjajja tebatera kgendayo sajja era empanga ejjokola ojja funayo enkoko empanga twagalamu omusaayi nga ayeetaaga omuntu kakati bw'omala okugyamu omusaayi otabulemu eddagala eryo Bakiro osiiga oteeka wano webadduka wano osiiga oteeka awo ojja kundeeterayo kimeme w'embuzi n'ekimeme w'embuzi oba nambwere yali alina bizibu ki kubanga enkoko yo bagimaze dda kimeme y'embuzi yezzeeko olw'amaanyi ebizibu by'amaanyi nambwere byaliko kale mulaba nga atambula bigula naye ebizibu biyita naye musikaati omwo munange tuli ku lumbe lwa ddogo kati tuddako omu ku mulekwa bebi yebaleko ono ye mulekwa nyo weda siri bulungi fanyi ogamba otya mulekwa takwanya ina kyanoonya wanewaka nekitegeta mwana gwe ojja noyita wannawaka nga nkulaba kale nga banno bakulaba kati obadde oŋŋamba kiwe nalina asimba amanyi alinga embwa ejja amazimu ssubi ogamba ki bebi lindako nze buli dakiika gyenyonoona bagisasula kumbe gwaguddeko teyeyagadde alina kyanoonya nsi buli dakiika gyenonona bagisasulira bebi lindako daba wasiga n'amagalo anti mumala gabambira naye bannange abakazi nabo bawona sikwana nze ani ngugambe beera nga nsigala nkulemerako ayinza kale mpayo eddakika 5 abakazi abalungi ate mwe babawana mwe mubaleetera bakazi abalungi mweraga kati anti ongambye kantukire ku nsonga mukulaba omalako nange golaba onjagala naye omalako nange oli wankata nze sirina wankata togenda kunsingira nkata naye ne bwozinga enkata nze nkulemerawo omanyi olwosobola okuba nga nsoso kubanga akwananga abaavu wulira omuyaye omwavu wemanyi ekindetedde obuzibu kubeera nga nkwananga mwavu kati kankwanenga mugagga leka nawe ate kumpisa mu maaso tontekamu biraka naawe agengege togantekamu kati obadde ogamba ki oyagala sente mmeka simanyi kikyoliko olira abayaayi obanga toli wirungi tojagala nze nkwagala kati bwobanga tonjagala nze nkwagala ekirungi wano oyitawo buli lunaku bwoba oyagala sente jangu oyitenga wano ofunengayo banda ogenda omusasanye ateka bannaye nguddeko ono oba kagolo kekakubye oba njaga oba mindi omanyi n'abasajja temuvaako mindi ennaku zino kano kafala kantuddemu mwana kano kafala kantuddemu kanjuzizayuziza obulere mwana ye mulekwa takwanya ayina kyanoonya tugenda maaso bano no
omugenzi teyabalabawo nga baana be era ye tabawa bintu asakeki era ekisajja nange nkyeragiddeko obuwulidde mu magamu nkyeragiddeko era ne bwomusanga ng'atambula ng'ava mu kibira naye era sibu naye ayagala kweragireko awo ebyokwano ebyannemera nze oba busungu bwe bunyi ye weeyagala ki kati tudde eri omugagga ono y'omukuba mulekwa era ye mulekwa omukulu ow'omusajja oli gwe bagamba ataagabira bantu bano bintu ye musajja mukozi era nga musuubuzi w'amatooke ye Samu Kapulu ageeka akuweereza nga Peter mu sinema nze bannambye Kampala ekiri eyo musajja musuubuzi w'amatooke era nga buli kiseera abeera mu kuziga akatale wawe katunda obulungi ennyo bagambye mbu bw'otwala fuso y'amatooke e Kampala oza bikolokomba sinakindi nabyo babikugulako kati mbadde njala tugende tuleete amatooke musajja mufumbo yakola esente yazirina yemulekwa omukulu naye nga taata waabwe teyabawa bya bugagga sooka muleke wabula kyo kyenyina okukola nina okugenda kati musajja mufumbo kale engeri gyali nti munoonyi nnyo wa ssente awaka abeerawo kitono ate kati ategedde akatale kanene k'amaanyi e Kampala kale kuva lwafunye amawulire yali agadde okubeeka ng'akwata bwangu obukwa bwanguwa agenda asobola okuleka ng'aleeta amatooke njagala olabe leka ngende bambi ayina omukyala wuuno bambi tuuka bulungi hane yali yakaweta kumbe bibano abakazi atikira mu maka atika ku paaka ne mu kkubo mukazi we si mwenzi mulwadde njagala weetegereze musajja aba yakaweta ensonda mukyala nga ajjayo simu alina ekinnyo kye ng'agenda maaso nakiwa pirogulaamu agaba pirogulaamu mukulu Peter agenze kubeera ng'asubula matooke okakasa agenze naawe naawe otya nnyo baabaawo niye mulamu ebintu onaabisobola ng'otya baabaawo onaagala mulamu we ayinza okudda baaba oyo mumanyi ate nga nze mulamu nagamba nti ebintu nja bitikiramu bulungi naye ate byabaaba ayinza okunsanga tewali buzibu be bakyala bemubeera nabawaka abasajja mukole nnyo naye muwa abasajja abakyala obudde tuba tuli wano nga zireeta mulekwa omuto ayagala kwasaganya mulamu we akyala baabawo agenze era nga bamukubira essimu nga baaba amaze egenda kale okukyala okwo olaba mulawo otuuse nze mulamu nzija naye munaye baaba mukambwe nzija wano nange nentyamu neŋŋamba baba bwalensanga kubanga nziramu neŋŋamba oba mpise wenina okoma mulamu naye mulamu twala muli ebi nze manyi nze nina okugamba nti kati wano otuuseewo baabawo waakoma oba kati oyiseewo baabawo talina budde buli kiseera alowooza bitooke nalowooza amatooke akomawo akooye kati ale bano bagamba oyalirizaawo baabawo atatuuka ate oddaawo gamba wantu kajje natuuka nagaa nti ate motoka yafudde nze baabawo yantama bwasula ku kkubo simanyi twatisa amatooke simanyi ate emmoloka efudde ku kkubo ye buli kiseera batika gafusa agafu kyokka emmoloka z'abanaazireka mu nju tewali azikanika kati mulamu oba tosobola ezikanika ŋŋambe ebintu mitwale ebweru togaba bintu byababa wange ebweru tobigaba ebweru atlisi nze nakuyambangako ngenda kunazaako ennaku yonna mulamu ngenda kunazaako ennaku yonna wonjagalira ate nzija mpangulukuse gwe mulamu ne bwokuba sawa kiro ng'otegedde tagenda kudda nkubira ngenda kuyingirawo musogaako bambu mulamu ne mulamu tebafumba ekonye egenda maaso olumbe lw'eddogo kiki ekigenda maaso ku firimu eno tulaba true story
Kyotera Film Production kina Uganda bampita mukibize nkuletedde 755 samubiri kyedamwemu 54 naye mulamu bwe naaba bakuyamba kubabo emirimu saagala gimuyambira mu nyumba kirowoozeeko at least tu naye bweru tutu oba loogi tutu kakati oba tutu oba ku nsiko kale ku nsiko tutu naye baaba oyo bwakusanga mu nju ng'ofunyizza omugongo zidde okunywa bwe binaba bya mu nju mulamu nyinza obutakuyamba nsonga kale mulamu bamuyamba buyambi batamuwa budde mbu nze ndowooza gululala bwenzi kati ndeeteyo mulamu bw'oba ojja kale ka KFC kaba kankolera omuto nga tatandika nsonga y'abaaba we agimalirize kubanga baaba abeera mu kkola tegenda maaso firimu eno omulaba azaakute ne bumoja era abakazi musajja akola nnyo musajja yakuzimbira amaka g'enkana ekyo naye munange kiri oba kaba kasagazi kakati firimu eno egende maaso oba wafuna mukyamu laba ekizimbe muwaayi musajja watwagenda takyeyagalira namu abeera mu matooke ezi kyenyina yeraavu nze mulamu sina sente ekirunyize nkuyamba buyambi gwe mwenyini oŋambye baaba alina watatuuka nze nkuyamba buyambi mimi hakuna pesa nze sina sente naye nze wonaagambira nti owulidde wogambira nti ba naye yakasente sibirida nedda nze gyakunyamba ate kati bwagayo okunyamba wetagisa sente nayala nonyadde engeri gyempyesaamu bulijjo nenoonya n'ebintu byengenda okwezaamu ebintu bya pita kale ngende njiye n'obukodyo oba ngende mbuyigewo obukodyo kubanga omulamu oyo bwetaaga lwoleeta ngaoleeta nkodyo nga buli lwoleeta oleeta nkodyo kati ono baba agenda okudda nga amatooke gamukubyekubye gwe wano ng'oteekawo enkodyo weesirikire muvi kakati tudda kwakimya ebyayi kumbe gyakimya ebyayi nanyini lusuku si mulala yono gwe yeepankirako olunaku lwaluli gwenyaba okola ki bana yenfuna byayi sooka ojje wanakana nokukana nonepankirako lulikumba ogenda nakima ebyayi luno olusuku lwa nnyoko abayaye yani ngenda kukima byayi mu lusuku lwange kale bwe biba lwammwe ensonyiwa kale nsaba ku bisuku byayi siwulidde ddamu osabe nzize kusaba kale mpako byayi niwe owulira ekijjo ekyo bwe kiruma mutuufu ng'omuntu olina kyeweetaaga olina bayayi owulira bwe kiruma omuntu ng'olina kyeweetaaga nga yakirina n'okisaba n'akigaanira ojjukira olunaku lwali lwe nakuyimiriza n'olyeko ntoniya zena nontoniya nonzija mu kaveera ka kiro 10 nonteekamu k'ekikumi lunaku kinga sijjukira kasika abantu bangi bendaba munayinsinkana abantu bangi nze sijjukira tojjukira omuvubuka gwe weepankirako luli yegwe bambi sijjukira bali simanyi nti mulina ebyayi kale nsonyiwa enewe katuulira bayayi ebyo ebyayi kintu kitono ebyayi njakuwa ne bw'oyagala endagala sabawe kitegeera ogamba ate nanyina ebyayi kisikikola kati nze sijja kukuma byayi lwakubanze baneerirako luli erijjo libye wali oneerirako ina gye wabisuubula kakati abayayi we batyakulangira ne weepanka olinga eyasuubula simanyi oyongeramu kapito katonda wamusasula kigwa okuleeta ngaoli mukazi nga nze ndi kimeni nsobola okudda kati ompadde nkuwadde kakati obanzireyo ndetakambe nkusalireko olira bayaye ku lusuku kwatayiriza kati olaba otya nga nkututta awaka ate ffe tulina n'ekiwabyo
mwina ekiwalo tulina n'ekiwalo kiri ekiwabya ekiwalula kitegera kiwalula kyekyo ekazende teyatuwa bintu bingi naye era kale olusuku nfuniddeko mulamu ne mulamu kumbe mulamu yagambye ebintu bino tebyetaaga kutigonya nga babikigonyeza mu nyumba ya Peter era ne bamalirizanga tuutu oba loogi tuutu kale oba mu lusuku be bano betulengera mu lusuku mulamu agenda okuyamba mulamu we ekizibu ekimuluma be bano mu nnimiro mulamu alese kayalawo efirimu yiino olumbera eddogo kati ye mulamu bambi yekyalinawo bwe bukodyo bw'aba atandise naye mwenyini yeewulira nti obukodyo abulina mulamu ng'ayalawo ayayayaya mulamu ngenda okuyamba baaba ye nga baaba aliyo kanabeera ng'akola nnyo yero nagyo omusiru era avunga ekwajja bambi tomutwala bubi ono azze ayambe ku baaba we emirimu baaba gyatatuukiriza ate n'omukyala tomutwala bubi bambi teyayagala bintu bya bba bigaba bweru wa kika kwe kufuna muto owa bbaawe ensonga eno ebirenge esigadde mu kika bambi kiba kibi nnyo omukazi okutandika okwenda n'ava mu lujja n'ava ne mu kika n'agenda n'ayenda abweru ekibi nnyo otegedde kati omukazi ono wakisa nnyo yasalawo ebintu bya bba aleme bigaba ku kyalo ebintu leka abigabire mulamu we aba tagabye nnyo bweru ndowooza bba ne bw'aba musanze era ayinza nga kale weebale kubeera nga bakola ki wagabira mwana wa maama okusinga okugabira ab'ekyalo omanyi blood is thicker than water si ku mukazi simanyi egenda mu maaso nze mulamu mbadde saagala nnyo okubeera muno kati zibadde njagala tutambule bwe tuba tutambudde ebintu bino bye nalaba nga mmaze okituulako nga mbisobola ze mbadde njagala baaba tumutte wulira firimu bwe naabituulako obulungi ne mpulira ng'eŋŋoma ngisobola mbadde njagala baaba tumutte era nze mbadde nina omusawo gye njagala tugende omusawo oyo oba kale asobola okubeera oba baba tumutudde ku accident n'abeerawo ng'agenyezza nga kale ne bwenzija mu nju tasobola kukwata muggo kisobola omusobola kirwazaawo ne kimenyeka okugulu ne kimala emyaka 8 mu nju olaba n'abaana bwe mbakuzaalamu naye ng'era mbazadde mu kika gwe mu nnimiro omuntu ng'atandika kuyamba baaba we omukazi ono bambi namwagala nnyo yali wakisa ensonga teyazigaba bweru yazisigaza munda mu kika waliwo ge bawadde ebyayi n'enku abakyagenda maaso mu kibibanja nyabo kumbe mulamu ne mulamu gwe mulamu ne mulamu nyabo oyo siye kafeero tali ku mukyala wa Peter baaba we laba firimu zinagamba ojja kubegako oseneko oyo nze mulamu nagamba omukwano nina ogenda begako bubezi ate buli lwenzija kasitayiro kalala nalonda ekyapa mumanyaga okimanyi nti niwalonda ekyapa mumanyago mulamu nze byange biri awo tewali abadde asumulula kafeero ngendo layira laba nono kati kulaba entuuso zitukwita kusisinkana sikyatwananga ennyumiddwa eno mu lusuku bulira firimu abakyala obawulidde nyumiddwa mu lusuku kale wakati ebitanda twateeka byakyawaka nga oba kale mu kisenge twasimbamu nga lusuku nga temuli kitanda oba oliawo senga nnyumirwa bwayo nti bulijjo kyokka tulina agatanda ga double bed mazongoto siwoomerwanga bulijjo nga wempoomedwa
naye omanyi nga tuli ku malaalo ga kitaawo Raida naye naye kiki kyonkozeseza wedda tuli wano twegaddanga nga ne taata alaba taata gwe twakaziika myezi 2 tegunnaba nakuwera mulamba tutayize n'okuba ndabye n'okundaba nga ndi kumukabaaba omukwano ogubazibye amaaso okukakana ku bijja mulamu wayambidde mulamu we efirimu ninaye mulamu ulimba kakati ogenza okundabanga wano wina okwala taata ali wali andaba twakamuziika tanaba nakutukako nsengo kati obwedda ndaba nyina obwedda ndeeta nkodyo ku nkodyo kumbe kaze ndakenga asaga malaalo gaagano mama taata soli taata soli bizibu kuyamba baba ekikulu baba naye akola nnyo naye taata naawe okitegedde nina okuyamba mutabani we omukulu badde muyamba buyambi taata tonyiiga agamba amalaalo sazaala gyaleka kale ketaasa naye era sazaala ndozala nange nina ekisa ebintu saabigala bweru ebintu era sazaala olaba nabiziza mu baana bo bonna baana bo ayayayayaya kumba alabye Rozi alabye bebamu ku bannalugambo ku kyalo kuno kale okukiraba nakisirikira kibanga kimufumita nga gyeri kali lugambo kyomuhendo enjo Kafeero musajja mubi nnyo kiki musanze gwe kimanyi nga musanze ku mukabaaba we maama Kafeero nga baliko wala babeereno nga bali wala niye kitaawe gwe twakaziika kuba badde kyenkana batadde n'omutwe nyabadde bali bajoozi kale bali bajoozi omusajja tanaba nakugwera magombe kwe babadde batadde omutwe kegamba sitiriyo zonna obwedda ziri lawudandikiriya eri omugenzi zibeesi zi aluto zimono zisitiriyo gano maano genyi kati tugenda kukola tutya era tetulina kyakola tutambuza oluga omwana nga mulwadde naye bannange kyekinaze ojja kiwulira banaye Kafeero takozeyo kubeera nga akikiitanya mukabaala we kyokka akikiitanyiriza ku malaalo banaye Kafeero omusika yabiwoona omwana kubanga yalaba bano baazadde tebalinaamu magezi kyova olaba ebyofusika wamma yabiwoolya omwana ganagana ge yazaala tegalina makulu nazi kuno abazadde ogenda maaso n'okugaba ebyobusika yasookanga kwetegereza eso si kuleera nga bazaala ekyana kisasalala ate kibeere nga kitwala ebyobusika munnange egenda maaso olumbe lw'eddugu kati kali lugambo gwe banyumiriza naye naaluleetanga alabye banaye badde sikirabangako mwemukimanyi nti nsanze Kafeero ng'ali ku mulamu we nga balinga abali mu buliri balinga abali mu nju nga eddoboozi lyokka omanyi we lugambo bw'atawoomesa takola wadde tekuli asasula naye ayagala olugambo lwo lubeere nga luwoma mbalabidde ddala mbakutte mwana gwe mbakutte tayinza kugamba nti waliwo abakutte najja naŋŋamba Rozi mbakutte malalogaani nga bali ku malaalo ga taata waabwe kwennyini nsose nempulira neŋŋamba maama eno wajjayo disiko ani yatadde eno wuufa nga mpulira kikaaye sitiriyo ziri eri ziringa za shiba ngenza otuukayo nonno ng'ogiyita wuufa nga si muntu agenda maaso n'okulabikanga muntu nga nagenda maaso n'okulabikanga muntu kale oli omukazi banaye Katonda yamuwa ekitone wulira Katonda yamuwa ekitone alina kabeesi kasitiriyo banaye ng'otulabyeko nnyo mwana gwe ne bw'otaalirabye n'osigala ng'owuliriza kino ekyalo kyabaki kino ekyalo kirina amawano owa omwana nze ntudde bwebaba olugambo kakati bwe tuvaayo ono ye Kafeero weewuunye Kafeero alina omukazi gwe yazaalamu omwana
awaka naye nga tali waka. Kakati Kafeero nagamba nze sikola akwata senga aleeta sikolasitiika. Jjukira sikolasitiika senga yabagamba nti ajja babeererawo. Lwaki ebyobusika baabiwa omuntu taata gwe yali tazaala? Baba bano bajja beeyokya bayingidde essabo tebuggwayo senga sikolasitiika ng'aleeta mutabani we Kafeero. Ono ye Mugalanda. Bajjajja ewa jjajja Kataala Dankani Kataala. Buzibu ki bajjajja ebibaleese wa jjajja kitaffe yali anamuwa ettaka nga ddene ate omwana nga si waawe alibe twagala aveewo ettaka etuliddisi mugala kuyisa ensonga baziwaabye. omuntu oyo tubaako engeri gyetumugyawo. Kumbe omuntu era gwe baagala okuggyawo ye Peter. Era Peter gwe baawa ebyobugagga, wabula nga kigambibwa nti wadde ye mukulu taata si yamuzaala. Taata yakuza mukuze. Abaana tu tebasobola butagabana. Ye senga sikolasitiika. Senga sikolasitiika azze ne Kafeero. Lwaki Kafeero ateekamu nnyo amaanyi og'okusaanyawo Peter? Kubanga ebintu ayagala abeere nga yabisigalako, yabeere nga yabituulako. Tumugyewo jjajja aveewo. Era eky'okumuggyawo kyokka kye kisinga okubeera ku mumwa ogwa Peter, ogwa Kafeero. Jjajja ng'agenda maaso nabbajjako katuuyo kalogaako kalogo kasazeewo. Tugenda maaso. Bambi Peter abeera mu kkola, musajja musuubuzi w'amatooke. Era ndowooza taata waabwe yakizuula nti oli musajja mukozi. Ebyobugagga ebisinga n'abiwa Peter newankubadde si gwazaala oba si yamuzaala. Naye nisenga ono gw'oliisa anaakola ono n'anatta Peter ono. Mwana wange kakkana, nze senga we emyaka gye ndogedde nze ngimanyi. Kasita akola bye yatugambye ne tubikola bulungi nnyo. Peter luwe, Peter mufu. Nagambye tulaba true story. Tulaba kina Uganda olumbe lw'eddogo. Kakati Kafeero asazeewo asobole okusaanyaawo, wabula ng'ate ye tafa nnyo ku bya bugagga. Ekintu kiri mulamu ke yamuwaako kiri erina. Ayagala kitwale maaso. Munange jjajja Kataala. Jjajja Kataala ng'aleeta ddagala. Ng'akwata ddagala ng'awa Kafeero. Genda osimbe eddagala eryo mu kibanja. Ate obudde bwa kiro olisimba budde bwa kiro. Kati nga nesenga sikolasitiika bamuwa eddagala. Genda olisimbe mu kibanja kye mwagala osigaza. Budde bwa kiro otekeko ejjembe. Ofube okulaba nga ejjembe eryo ligenda munywa. Ojja kuba omuwaddeyo. Musooke mayiti ye. Wabula bw'aba afudde musookanga ku mayiti ye. Bw'abanga afudde ofuba okulaba nga mmwe abamusse musooka ku mayiti ye. Mubeeko bye mumukola n'eddagala ly'engendo bbawa. Mumuteeke eddagala wansi lw'olulimi, mumuyiweko omwenge mu kamwa, taliboogera. Kamaze okuloga. Tugenda maaso nene y'omulembe bagiyita olumbe olw'eddogo kigenyaagenya. Kamaze okuloga. Bajjajja mugende mutooyo. Egenda maaso. Ekissa Peter si kutwala bya bugagga. Ekissa Peter lwaki Kafeero abitaddemu amaanyi. Kafeero omanyi bagamba nti omwoyo mulondo. Tudda ku senga sikolasitiika yafuna ejjembe ddene. Yafuna ejjembe ddene. Njagala olabe. Gwe Senkima Peter watwala ebintu bya mwannyinaze.
Senkima Peter lino ejjembe njagala likunuune. Ejjembe njagala likunuune. Senkima Peter. Tolina nakyo olina kuzzaako Senkima Peter. Sikola sitiika ng'asimba. Tulaba firimu True Story. Kakati we yali asimba waliwo yali ava okukyama. Kuma senga ali enakola obulogo laba obulogo. Lengera obulogo. Lengera obulogo. Omukazi akunama kunama. Unakunama batwala senga 10. Okukakana senga eddagala yasimba. Oba lyatuuka bulungi mu ttaka oba teryatuuka mpaawo amanyi. Senkima. Abasajja balina eddogo. Abasajja balina eddogo. Senkima gyagenza tema amatooke. Senkima ono bamukomyawo taatuuke. Taatuuke ye lwe luyimba oluli ku mumwa. Ono ye mukazi we. Ye mukazi we. Jukira ne mukazi we yasalawo bato omusajja ono. Abaafunamu 2. Asigaza amaka. Beba bakazi bembeera nabo bulijjo. Kyokka mulinamu omwana Senkima. Okugira wali ng'otudde abaana we bakola okugiragira nga matumbi omukata gagisobola. Tugenze okulengera Senkima ayiikayiika. Okutema amatooke 10 erisigaddeyo Senkima ayiikayiika. Emmoloka tajja agisobola Senkima. Konze kandeete Senkima awaka. Ai wowe olubuto enyindo matu oluviiri mama olugere. Kati kumbe balina omusiraamu awo kumpi. Mwalimu ye neighbor. Senkima bamuleese kumbe Senkima bamutuninze. Senkima bamutuninze. Nezireeta sengawe y'omu ku batuninga. Genda mwezo firimu. Tusooke tumuyole tumutwale mu ddwaliro oba waka. Tusooke tumutwale awaka. Olulimi amannyo. Ennyindo okutu kugenda. Lulira olubuto. Ayi wowe ekyenda kyekutte. Somusa yeegase ku bunwe maama wowe. Enkizi enkizi. Omusajja akusimba ejjembe. Nga n'ekikuluma tukitegeera kituufu. Omutwe guluma. Buli kimu kiri ku Senkima kiruma. Egenda mu maaso. Kiki ekisa Senkima bwenzi bwa mukyala weewaawo. Mukyala ng'ayola mukazi bwawe ng'atwala. Kumbe mwalimu ye neighbor. Kakati abantu bano bombi bebawadde Senkima bamanyi ku kyokufa kwa Senkima era bakulinze wakanga mbaga. Ono aleese omuntu abagamba mbayambeko ndaba muli bakazi beka. Bannange muleese omulwadde mumutuusizza muddeeka ffe tujja mulabirira. Ono sengawe ze ndi mukazi we. Mwebale tuleeterako mugende. Sebo ne gwogenda okulwazaako ng'akugobanga w'amagye. Ekyo nakyo kikumalamu amaanyi. Kyotera Film Production YouTube channel. Ze bampita mu kibi. Mu matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga gyeri. Bagiyita olumbe lw'eddogo. Kati muwalimu eddiini egamba nti omulirwano gufumba 2. Era mwalimu agamba yanera temulwa wano mugende. Mwalimu genda osale subuhi. Batwala mwalimu 10. Obanga ni ku muntu alina omulwadde ninga tayagala muyambako. Nempasino oyo yesenga mulala akyaliawo bamutwala kagudio ne piki nemulimu okusamba wuli firimu. Piki siyenkadde yagana okwaka. Awo ne tutuuse ku step tutuuse okutuuka ku kati senga ng'agamba omuwala tutuuse ku step esembayo. Senkima agenda kufa
era Ssenkima ke bamuzizza tawona batuwa eddagala lya mirundi 2 Kafeero bamuwa lyakulwaza eryange lyakutula kati eryakafeero likoze eryange eryokutula lyeribulayo eryejjembe wabula mwafuba nnyo okulaba bamuwadde akati era batugambye nti senga aba yakafa ffe tulina okusookawo okumuteekamu eddagala okumusiba olulimi n'okusiba omuzimu ulira firimu ekitegeeza bwe mba sinakuba mulanga nze mba nsooka okubeera nga muteekako eddagala eryo ne wano ebaliitira embugo olubugo olusookako oba olugoye olusookako muteekemu eddagala maziriza eryange sikyo ekitegeeza bw'afa sisooka kaaba ulira abakazi abawasa mugira muwasa ekitegeeza bw'afa sisooka kaaba osooka mwasamya wansi w'olulimi n'oteekayo eddagala buli we tulaba firimu tubaako bye tuyiga si buli namwandu gw'ogenda okusanga awo nga yeesansabaga olowooze nti bba yamulumye nnyo era wuno amaze n'otegeka senga bba akutuka asooka amukoleko emikolo alyoke yeesansabage awo ensi weetuuse tudda kuono mulekwa ono ye mulekwa kyasinga okukola bambi tayisa sikaati era bambi bw'omuyisaako sikaati ne bweba ebadde ku ddole akunyiigira ne bwe kiba kidomula ekya lawundi n'okyambaza ebirawuzi asooka kifungula ye mulekwa yensonga lwaki taata waabwe yalaba nga simuli makulu ono ye muniga olaba lasitaye ogenda otwala eriraavu ng'ate Kasanovu ogireka wano kiba kiri nnyo okukola nga Kasanovu ogiresa wano bebi ate okimanyi nga nkupenda nkugwa bugi buli kiseera bebi kugamba taata ate n'abasajja muzaaleeko nnyo mu bakazi ab'enjawulo ofuna omukazi omu n'akubira ebyana awo byonna n'ebikusala lumu kwawujumula n'abakazi muzaaleeko mu basajja abangi omanyi mu lwenjogera nga munyiiga ofuna omukazi awo najja akuzaalira agaana 6 gonna ne gakwata layini y'emu kati kumbe Ssenkima naye emizimu gye gyali gikola Ssenkima ssebo yagaana okutuka bwe wayita wiiki 2 Ssenkima yawona mulogaloga naye Ssenkima yagaana ofa Ssenkima yagaana ofa taata Paatu yagaana ofa kati maama Paatu ayiye engeri taata Paatu ono gy'anaafaamu kati taata Paatu wali wanawo ali ku ddiiru yawona buno obuyembeyembe toleeta sajja babeera mu bizinesi babeera baloga eno neri ng'oleeta obwo obuyembeyembe nga busaanyawo taata Paatu Ssenkima yagaana ofa wiiki 2 bukyanga baloga kati agamba wulira ayinamu n'amaanyi yawonye ayala kuddayo oluweeru kutema matooke ge yawonye taagala kumanya taata Paatu gw'omuntu eyakawona wali wumuddeko taata Paatu ekisajja kinaafa kino nasobola kumaba ekisajja kinaafa kyokka mulamu yawoomesa olaba bw'oyimirira mu kuwooma kw'omukazi kuwoomerwa kw'omukazi mulamu yawoomesa kati gw'oli awo olowooza okola nnyo bambi mubeere bulungi n'abaana be muzadde kumbe omukazi alina dimension wayagala ogende firimu kakati taata Paatu Ssenkima ono waffe ng'addayo naye nga tanawona bulungi akyalimu n'embiro budde bwali wankubakuba piki gye bamuvugirako sinkadde enzibu ye Sam Kapulu ageeka kumbe eri bamuteekako ki eri eddogo lyamulemererwa wiiki 2 ziyiseewo azeeyo eruweera agenda mu kuleeta matooke tugenda mu maaso firimu yiino olumbe lw'eddogo biseera byankuba ngaddayo asobole ogenda maaso
n'okusuubula. Kati musiraamu salaamu aleikum neibale atya omanye omulirwano gwokya 2 omubaka Muhammad Rasuli sallallahu alaihi wasallam tugamba togendanga kwebakanga tata Patu ali atya sisobola kugenda nga sitegedde tata Patu ali atya yawonye bangambye agenzeeko okukuluguda akomyewo mulaba yawona mama Patu ayogeza Nugu yawona badde agala naye mutuuleeko ewammwe musiraamu mutuuleeko ewammwe oba tulina byotuula nazireeta omutemu musajja yagaana okufa nze senga namugamba obwo obusawosawo obwo kati kagenda tuwa ddagala terikola wiiki 2 nkuloga ntya wiiki 2 n'osigala ng'otambula tunafa amagambye amatooke kati mugatike gonna kati ensi omanyi buli muntu aba n'ebizibu bye kati ono ye yali musajja wa matooke muzeyi Kalyama kumbe wakubira amasimu waliwo ate alina ebizibu bye ebirala baba we aganye okufa baba we aganye okufa kati Kafeero nga ye abaako wayingira Kafeero ne bwolaba tatereera baba we yagaana okufa wabula yakomyewo jjukira enkuba kati bagenda otuukaana akapikipiki bulekina akapikipiki buleki yaggwamu lumu omusajja n'agwa eri kyokka aba yakagwawo ne bamuyisaako bajaji kali kabenje kakusaagasaaga gundi ovanga ku malogo kali kabenje kakusaagasaaga piki kugaana kusiba ogira oti omusajja bagwalira n'agogera okugira bwati kufa basi kabisa iyo lyeddogo omusajja akabenje kabadde kakusaaga wazira okugira ati nga ye Senkima tata Patu kabayoleyole ku Senkima obudde bwankuba akapikipiki kakadde agenza olinnyamu bwoti ebinyuzi ng'ebinyuzi tebuli kumbe awo amayembe ge bamusimba wagali galina omunywera Senkima ye bambi Senkima zira kumwa genda okebera nga yo yawedde dda si wajjo kati no bambi owa boda yabadde amanyi nti nga omuntu wagwa kabenje ng'omuntu wagwa kabenje awunga kumbe ye Senkima aliko tuningize era Senkima egenda maaso firimu eno Senkima navaamu awo wennyini omuzimu kyokanga babagamba bwaba yakafa mumuteekeko eddagala Senkima teyafiira waka Senkima yafiira ku kkubo omuzimu ne gutoloka kati firimu yiino omuzimu gwabatolokako eyabaawo eddagala yabagamba bw'aba yakafa ng'akyayojja temumukkiriza okuwola nga temumutaddeemu ddagala Senkima yafa n'awola omuzimu ne gumyamya muvi kumbe mwalimu ate birungi
mwalimu abali wano mama patu kikingoopa ku kedini tekiriza ye kikibana afudde leero afudde laba n'omukyala gwe babikidde wulira musiraamu wulira musiraamu netutuuka wali tugenda okujja emmere eyaffe ya Buganda agenza okulinnya mu buleeki kigaye kyange mulundu nizo olaba tiye yafuna obusa ate asituseewo omugisa mukabalire mugo musiraamu kumba bwata tabitegeera kati akategeera nti yali afudde musiraamu wedda tabitegeera kati musiraamu agala abitegeere wulira firimu tutuuka kaserengeto nkuwulire nze bwetuseera just kuseere mwalimu kyobaddeko kupiki bwetuseeredde ate ye obudde olwo oluganda lwe lumututte wulira musiraamu basi awo bwabanga kituufu luganda lwe lumututte tagenda mwalimu yagambye awo ndabawo luganda lwe lumulide mbadde mumanyi bulungi nnyo 100 ku 100 era ng'ebizibu byabinnyonnyola luganda lwe lumututte teri kirala nono namwandu wagiya tulaba ebyaliyo true story olumbe lw'eddugu naye akasajja kano akampinga wiikendi kalinga kakasirye ekikagambisiza mbwe ekitutte mwami wange luganda bwatutegedde oba omuntu obwo obumpinga wiikendi nga buzibu kayinza oleeta ebizibu ako kamwalimu ate mwe bwesiriikiriza obwo buba buzibu kayinza n'okuba mwami wange yakagambako kayinza n'okubanga oba kabadde kalaba bye tukola senga olwajja ndabano namwandu bamubikidde ako kamusiraamu kyoba okola tokakkiriza kubeera ku lumbe kayinza okweyogeza kamusiraamu birawo ddala enduulu okagamba nti engeri gye kali kanaiba bulijjo kaloga bbaawo era kekamuse era nga gamba n'abantu nti bekawulidde nti afudde ne kazina amateerateera kasobole okubeera nga bakagoba ku lumbe nga ne bakoogera ekigambo tebakawuliriza firimu buli lwe tulaba firimu tubaako bye tuyiga kati bambi musajja wattu ye yafuna akabenje naye talina ate ye ke yafuna naye yatya nnyo kubanga omuntu gwabadde avuga yafiirawo kati yadduga nadda awaka ne kikyate bambi alina omukazi awaka agenda tuuka yamugamba paakingiraako mukama wange anfiiridde ku mugongo alina kikazi kye ki Evelyn naye bambi temanyi kwekivudde kumbe kali akabenje kabadde katuninge nga tasobola kawona keyawona ziri ewiiki 2 amayembe gabadde gakyamukenga gabadde kamulabisa maaso 2 nga lya nsenke mukazi wattu Evelyn agenda maaso n'okulabirira bagamba afunye akabenje era nga ndeese enkima mukama ye gwabadde atera okuvuga nga bagenda matooke teyasobola kuwonawo agamba nti nze neewunyiza okufa kwa senkima abadde nga agudde obugwi senkima n'agamba ayiwowe tugenza okwata ku kugulu okuba nga okunyoola okugulu senkima kwagwiridde senkima n'akutuka byebyo egenda maaso firimu eno ekyagenda maaso firimu eno kulumbe senkima yali musajja eyali akozeewo senkima
abadde musajja omusuubuzi emikwano yali agirina lwe luno olumbe nagambye tulaba tusitoole abasuubuzi b'amatooke ab'ebimotoka ab'obutale bonna Ssenkima baali bamutegeera okufa kwa Ssenkima kwakuba abantu bangi enkyukwe era bangi baali balina okubaawo mu kuziika wazira Ssenkima yafiira ku kkubo era Ssenkima si yakolwako mikolo abaamutta gye baali balina omukolako eyo yenteekateeka egenda okuyamba ku baziisi baali mu bungi era go omudigo gwali mu bungi tugenda maaso wabula ng'enfa ya Ssenkima yasigala eriko akabuuza weewaawo bampita omugave mukimi Uganda 0755 tulaba olumbe lw'eddogo kati wano ewava firimu olumbe lw'eddogo eddogo ku lumbe omusajja omusuubuzi omwatiikirivu w'amatooke Ssenkima tata Paatu ku kuziika kwe kati ono ye Paatu tata tewaligenze Paatu ali eno yeziribanga Ssenkima alese omwana omu taata ondekeddaani taata Paatu aliwo n'akaaba kumbe Paatu abakyabagwe firimu omusimu negumuyingira oyo omukazi yeyanzita wulira firimu omukazi yeyanzita ya mama Paatu yanteekamu eddagala ojjukira omuzimi gwabatolokako yafiira ku kkubo ne batagukolako mikolo kakati wulira firimu mama Paatu najja atuge ku mwana naye nga Paatu awulira kumbe Paatu si yabyogera Paatu ali mu kitaawe kakati kulumbe yeyanzita oyo yanteekamu n'eddagala yantaddemu n'eddagala mu kamwa yantadde eddagala wansi mu lulimi omuzimu gw'abatoloseeko yagenza obbikola bamugamba tokkiriza mufu kufa n'awola kati bataddeyo eddagala nga yawoze kitegeeza wawolera omuzimu gwaba gwamasuse omuzimu gwaba masuseeko gwe tanzikiriza adde okutambula nawona enooko nansiiga n'endagala byonna omuzimu guyise mwana waagwo negugenda mu maaso negubyogera ekibi abatuuze bawulira kati no mama Paatu ebizibu bijja eri mama Paatu buli ddagala erindimu wamukyalizijemu nekyoto kigenda kufuna mirembe Ssenkima n'ayita mwana we n'abagamba mugende wendi saawa zino nga tebanaziika muzingulule lubugo ku lubugo lugoye ku lugoye ndimu eddagala bwe mutanzijaamu ddagala ekyalo tekigenda kubeera mu mirembe ogamba mulabi atuuka n'omwezi gutuka okuboneka kati mama Paatu ng'agamba awe omwana temumugenderako omwana waffe yagwa eddalu omwana waffe musiraamu yamuloga buli mwezi we guboneka agwa eddalu omwana mulalu ate bino byebiseera taata we mwafiiridde omwana wagwire eddalu omwana yagwa eddalu wulira firimu zemukolera ddala ezo katugende tukebere omufu kakati wabanga omwana mulalu omuzimu gugambye tugende tukebere embugo ku mbugo mulimu eddagala bamutabaamu ddagala omulambo gukyali mu ddiiro taata Ssenkima tannaba kuziikibwa nga bajja ku mulambo gwe nagambye tulaba tusitoole bino byabaddeyo nga bagga ku mulambo nga bazingulula mulambo ensi yonna eraba ezze okuziika
bwe bajja mu irizi bwe bajja mu bino beba abakyala muzeyi nawe tetugamba tulina okukebera waliwo olutalo olugenda yali nsisi y'amaanyi amawulire gaaliwo ab'amasimu bagajjayo kugambye tulaba true story abafamire basitula enkundi bategedde nti namwandu ayinza okuba nga yakoze kinene okufuuka namwandu olw'okwagala okutwala ebintu by'omugagga abadde omukukutivu ensi yonna ng'eraba nga bazungulula omusajja bamugjamu eddagala kesi bagikuba wali mu tenti bagikuba mu tenti nkugambye tulaba true story oba bw'oba otunuulira awantu awo bwewati oba olabawo tulaba true story nga bazingulula mulambo ab'ekika n'abantu b'ekyalo ye abasuubuzi obategeera otya mukaleete kannamwandu tukattire wano tukaziika naye eddagala lye baasanga ku mugenzi musajja watuli abadde agenda okwebakira ne bamusangamu n'akacupa ka waragi kubanga babagamba nti mulina omuwa omwenge agende nagwo buli wanaagala okubangako kyakola omuzimu gutamire butamiizi mpaka lwe guli bivaako eryo lyeddogo ku lumbe tulaba olumbe lw'eddogo tugenda nno maaso kyotera film production abantu beerolera bonna abaaliwo aba smartphone nga bw'obitegeera eby'ennaku zino buli kimu kyonna nakigenda mu maaso bwe bakyala oluusi bemufuna mukazi wo omwagala kyenkana ki era mukazi wo akwagala kyenkana ki afiirwa kyenkana ki singa oba ovuddewo wasa mukwano gwo funa mukwano gwo yagala mukwano gwo afiirwa kyenkana ki singa oba ovuddewo buvunaanyizibwa ki bw'oba omulekedde era buba bumumenya kyenkana ki n'ebyobugagga senga baba bimuwadde nti ennamwandu njagala tulabe munnange omuzimu gwabatulukako omuzimu tebasoboka guli bitinga bulungi musawo akuwa eddagala anagamba naye munnange bw'osobya wano takubuulira kinaddako naye ate kiyinza okubeera nga kigenda okuleeta ebizibu teyababuulira kikiyinza kuleeta bizibu ate era senkima yabakuba encukwe teyafiira mu nju senkima yafiira ku kkubo bagenda okitegeera nga senkima eyawoze dda n'omuzimu ne gutoloka so the muzimu tolokiti and he went out and make lugambo era ekyaliwo abatuuze n'abo abasuubuzi abaali okumpi ne senkima nga bamujja awaka batwala senkima baziike naye nga n'abantu ba famire abamu babagobyeko ku senkima era oluvannyuma nga baziika senkima gamba tulaba tulusitoole wazira mu kuziika kugenda okuggwa nga ne paatulo erina beeyodde kakati oluvannyuma
otyo Senkimatuuka mirembe ebyobugagga byo kakati bino byebaali bagaba obubi baddemu babigabe naye ekyasuwa ddiiru omukazi tebagenda mugaba oyo omukazi wange kyekyo neyanziza nnyo Senkimatuuka bulungi naweza olabye engeri okuzika gye kubaddeko obuzibu Popi yajjirawo era okusinziira ku ddogo lye bajja mu mufu namwandu poliisi yamutaasa bantu nga bataamye bugo baagala omulya era bba teyamuziikako twogera ku kyokulaba ng'olaba true story nga kino kivudde mu kyokulaba firimu ekibanja namwandu nasala amagezi godagoda naye MP yayitibwa bonna abalinako obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo RDC ab'ekika abantu baataama bugo era namwandu katono bamuziike nebba kati oyagala byabugagga yayagala kwagala mulamu we anamwagalira luzira ebiseera ebisinga mubeeko engeri gye mukola ebintu naye ng'osoose okubala bakyala abo balira nnyo kakalikyuleeta akabala nkagenda mu maaso tekadda mabega ate tekeewunzika balwawo okubala ekyemabega kakati era oluvannyuma lw'okuziika poliisi ng'emaze okutwala abalowoozebwa nti no balogo kumbe eyateeka eddogo lyennyini babaawo gundi bw'amala okusaanyawo omuntu naye aba alina kubanga alina okujja bagambe ate bagambe ng'oli taziise babaawo era abamunyodde ensingo naye abaawo lwakuba nti Katonda yakyesigaliza abantu baba tebasobola kumanya mere ng'egenda mu maaso tukyagenda nno maaso ne firimu eno lumbe nga lugenda mu maaso oli yali musajja mugagga ebyokulya n'ebyokunywa tomoni era abantu enkuyanja n'enkuyanja okuva mu biseera ebyenjawulo kakati bano bwe batuukirako amawulire omuzimu mwe gwayitira okusooka okubeera nga gumanyisa abantu naye kimanyi nti waliwo eddagala litutajjemu kati bwe babadde bakulembedde ekyomwana kiri kyeyayogera ekyokugyamu eddagala okulijja mu mulambo kati onagamba waliwo eddagala litutajjayo kubanga omwana omuzimu gwagamba nti waliwo olulimi olwasitulwa era ne bateekayo wansi eddagala ojjukira bulungi nti omwana owaayi titukyali eno ku lumbe nanti tuli eno ku lumbe Senkima yafudde mufu waawa gwe batasiba kaba yesu okoleke gwe wali olabyeko omufu gwe batasiba kaba gwe walabyeko akabaka Senkima nga bakasibye kitegeeza bamubutisa eddagala ate ekyo tukirabye luvannyuma okimanyi nti Senkima bamuzise tebamusibye kaba era bakebedde lyamabbali bakebedde eddagala eribadde lisuubirwa okubeera mu mbugo mu ngoye ze zibateekebwako eno mu kiwatowato wabula Senkima mukamwa yagenze n'eddagala kyova olaba mbu teyasibiddwa kaba kyokka kino bano bagenda okijjukira ng'ate n'okuzika kwawedde temusobola kukusimulayo Senkima tega bano baali mu kuzika naye ate bo baali ku mawano ng'ovudde ku kyokubeera nti ogenza okuziika ate amawano gaasukka njagala olabye okujjukira nakaawo mabegakaawo nali bagiyita
Chotera Film Production ekutusibwako abachotera Film Production YouTube channel kugenda ogisanga era nga mu matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga weeri bagiyita Olumbere Dogo bamta omugave mutima Uganda tugenda maaso Uganda ni movie kwaliko oyo mukyala w'omugenzi n'omuganda wo kakati ebintu bino ebijjanga bigiraagira abantu batandika okugattagatta ono agamba guno si mwe mulundi ogusoose kirabika ne mukyala w'omugenzi we badde balina engeri gye bakwatagana ne mulamu w'ono omuto asembayo amanyiddwa nga Kafeero badde basobola balabanga bakkirira ettale kubanga ensonga zaabwe badde bazimalira mu ttale bano nga bavako ebyo nga baddako kati nze nzira ntya ku mulamu wange ebiwala ebiri kuno nze nali nkaaba mbuno sina biwala naye olaba kino ekiwala ekyensenke kino kyali kijja nemwakivuma ensenke kumbe eno kyali kibitiggika butigusika kati nze kyenakwasaganya egenda mu maaso munange nesokokomaawo kyogamba kiwala kya Kamasu gwakirimu tobadde omanyi ani akirimu naawe undi kiwala kya Kamasu ekyensenke ekibitigguka ono yakirimu bano no yali ensonga nkulu n'okukinazeezo era ng'omuzimu mwe gwayitira okusobola okumanyisa ensi nti mugenda okunziika naye saafudde nzeka seefiriridde era nemu eyasaponsalinze okufa kwange nga wayise wiiki 2 ennaku 14 bukyanga baziika Sentima tudde eri Senga sikola sitiika essenga bano omuzimu gwabatolokako ne gujja Senga n'awulira ng'ensisi bwe gujja baguyiikawo alinga awulira ensisi kumba omuzimu gujje mani lwakuba mwana akaziika mwanyi naze mpulira ensisi mpulira ensisi ninga alaba omufu Senkima tomanyiira Senkima nze otamanyiira awulira nga alaba omufu gwe akazimbwawe Senkima omuzimu gwabatolokako ate mukambwe omuntu bwafa batakyayina mukwano Senkima yabatolokako Senkima is out for revenge Scholastica kanywa wayise wiiki 2 mukulu atandise okukola ensonga ze nanda ono yagenda otuula ku mulamu engoma ya mulamu kati yagiriko manyi baloziika omuntu wabawo ebiseera by'ebigambogambo kati ebigenda bisaanuuka nga basetinga wayise wiiki 2 era nga kakati embeera eringa nga egenda sirisa ebigambo mukulu atandika otuula ku ngoma ye mukazi ono alina kyeyankola mpulira nga ateetegeera omwana baaki kubanza omuntu omukulu kakati yandoga teyetegeera mbu ninga nga ali mu nnaku zange ezisembayo ninga agenda ofa nze Kafeero kumba Kafeero alowooza ku nnaku ze z'okufa Senkima twakusindika ogenda obeereyo Senkima mwana wa mama kirira teeraliikirira ndi bwomu gyendi ndiyo bwomu gye mwasindika yatuzaala bangi ate nga batuzaala bangi mbadde njagala kati mbadde njagala tubeereyo jangu gye wasindika tubeereyo 2 lwaki mbeerayo bwomu ng'ate naawe gy'oli omuntu yafa okutandika okugamba ebyo n'obwoba oli mu kirooto otyamu
omukazi yakulimbalimba yamugamba omukazi yakulimbalimba ne munzita tugenda kubeera bati kakati gye yansindika jantubeera ffenna namufunza laba firimu Kafeero wabulira mu Kaveera ne balinoonya Kafeero emyaka n'enkumi Kafeero talirabika ebadde emanyiddwa ng'olumbe lw'eddogo kigenya agenya mu kibizi badde nkutuusaako production Bagave